omukulembeze w'eggwanga era akutte bendera ya NRM kuba president nate Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa alabudde bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti bagambye nti batandise okuluka olukwe olw'okutabangula eggwanga lino mu kulonda kwa bonna okw'omwaka 2026. Museveni nga akuyiga abalonzi mu disitulikiti Agago ne Abimu olwaleero ategeezezza nti yasomyeko mu mawulire n'akitegeera nti waliwo oluko olw'okutabangula eggwanga lino nga lulukiddwa ab'oludda oluvuganya. Museveni alabudde nti enkola y'engeri eno tesobola kukkirizibwa mu ggwanga lino kubanga amagye ga Uganda eggye lya UPDF limaliridde era lyeteefuteefu okwaŋŋanga ab'engeri eyo. Museveni bw'ati ategeezezza nti abeena agenda kubakolera ku nguudo ezibadde zibatawanya okukamala naddala oluguudo lwa Gulu Awere Kona Clark wamu ne Patong Abim n'oluguudo lw'e Pranga Acholbu n'endala. Ku nsonga y'ebyenjigiriza Jeno Yoweri Museveni asuubizza ab'ebitundu ebyo mu Kalamojja nti agenda kubayamba nnyo ng'ayita minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okubazimbira wakiri essomero lya gavumenti limu mu buli muluka n'essomero lya sekendule limu erya gavumenti ku buli ggombolola. From 1996, we introduced UPE. UPE was supposed to be no. Children study free in government schools. It started well, and I have now got many children, many young people who provide witness that they came up because of that free education. But the school authorities started bringing back money. Manok. Started with lunch money, then added. Now there's no more Panunu now. I'm not happy with that because you are now UNECO, so many children. UNECO. If you don't allow children to study, you are killing them. Mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu awanjagidde bannayuganda nti bakuume obumu mu ggwanga lino nga balwanyisa obusosoze mu mawanga. Kyagulanyi Ssentamu bino abyogeredde mu disitulikiti ya Apache gy'asinkanidde omukulembeze w'ekibiina kya UPC Jimeje Musakena. Era oluvannyuma lw'akafubo Kyagulanyi alambudde amalaalo ageeyaliko pulezidenti wa Uganda Milton Obote Opeto. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti obusosoze mu mawanga kizza eggwanga lino emabega era ategeezezza nti ekiseera kituuse buli kitundu kya Uganda okuyisibwa kyenkanyi obusosoze buveewo. To hate people from the north, and I'm sure the people from the north were told to hate people from Iloka Roma. This is what we were told every day. We were told to hate UPC. But I want to tell you one day. Atakutte bendera y'ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nadala Mafabi yategeezezza ab'ebuduuda ne Namisindwa nti ku bantu bonna abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino ye yekka alina obusobozi okulyongerayo mu maaso. Nadala Mafabi agambye nti embeera y'ebyenfuna mu ggwanga lino mbi ddala yeetaaga omukulembeze omukugu nga ye ategeera ebyenfuna ayinza okubibbulula. Nasoma byefuna, nasoma byembalirira, nasoma by'emisolo, nabikolamo ate naki senyogaba magese nyogaba manano yebuwavu nabimanyi omuntu oli mwavu wakaganika mayi kawulirara ni mayi wenana yakaganika n'okokola ki nende wabenike mapesa lidimbe libango lirano yo just kuleta kyereba. Mu ngeri emu akutte bendera y'ekibiina kya Alliance for National Transformation ku bukulembeze bw'eggwanga. Munnamagye aganyuka Major General Girigori Mugisha Montoyera asinzidde Tooro n'asuubiza nti agenda kuteeka ssente mu by'okwerinda n'okulwanyisa enguzi. Ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM kiraalise bannakibiina abajeemye abasazeewo okwesimbawo nga bannamunigina nti tekabatanda ne balinnya mu nkuŋŋaana ez'okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Amyuka Ssaabawandiisi w'NRM Rose Namayanja Nsereko ategeezezza nti kakuyegewo okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu agenda kwetabwamu abo bokka abakwatidde ekibiina ekyo bendera era tebagenda kukkirizayo bannakigwanyizi omuli n'abo abeewagudde. Rose Namayanja Nsereko ategeezezza nti ekibiina tekisobola kukkiriza bantu kinnoomu abajeemedde enkola z'ekibiina ekyo abasazeewo okugenda beewandiise bavuganye ku bubaka bwa paalamenti nga bannamunigina. Members, we just want to be clear about the directive of the national chairman and the position of the party. If you are an independent and you are a chairman of NRM, you are not going to participate in this exercise. Even those that are under PLU and are independent, they are not going to participate in this exercise. Even those under ONC and are independent
are not going to participate in this exercise. NRM is a structured party. Ate Ssabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Senninde asabye nti omu bweyongere mu kibiina ekyo n'okukkaanya abantu bakolere wamu olw'okutuusa ekibiina ku birooto byakyo. Tusisinkanye bassentebe baffe aba NRM aba districts ez'enjawulo kubanga tugenda gye bali okwongera okubannyonnyola engeri gye tugenda okukolamu omulimu guno awamu n'abakulembeze baffe ab'okubyalo kubanga pulezidenti yakirambise bulungi era naffe twongera okukirambika nti akalulu kano kagenda kukolebwa abantu abakulembeze ab'okubyalo be bannannyini kalulu kano era betugenda okukola nabo n'olwekyo twagadde nnyo tunnyonnyole bassentebe baffe aba districts bategeere buli Ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba ayongedde poliisi ey'ensangi mu tawuni kanso y'Ekyengera abasirikale abalala 30 n'emmotoka za poliisi 2 ennawunyi okunyweza ebyokwerinda. Kino kivudde ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu ekyo ne mu bitundu okuli Kyengera, Nsangi, Kitemu, Buddo wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ssaabapoliisi era alagidde abasirikale mu Nsangi basseewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okukwatagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okunyweza ebyokwerinda n'amateeka. Okusinziira ku poliisi, abatuuze mu bitundu bino babadde basula ku bunkenke olw'abatemu ab'ebijambiya abazzeemu okubalumba ababateega mu budde obw'ekiro nga bannyuse ne babatema n'okubanyagako ebyabwe. Poliisi yakola ebikwekweto gye buvuddeko era abantu abasukka mu 10 baakwatibwa ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku ttemu ly'ebijambiya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango asabye abatuuze nti bakwatagane ne poliisi balinnye ku nfeete obumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo obutandise okusuza abantu ku tebuukye. Police and committee tuli wano. Poliisi nesindikayo abasirikale ne batandika okurawuna ebitundu kuva ssaawa 12 ez'olweggulo paka 12 ez'okumakya. Ate abantu abasinga kati baagala nnyo ate baagala nnyo ki enkola eno. Basimye nnyo enkola eno ne bagamba nti nedda enkola y'eno ejja kulwanyisa ab'ebijambiya. Ekereziya Katolika eri mu nteekateeka ezisemberayo ddala ez'okujaguza emyaka 10 egya Lutiko y'e Lubaga. Bino byogeddwa akulira amawulire mu ssazzekulu ly'e Kampala Reverend Father Joseph Mukiibi mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku Lutiko e Lubaga. Father Mukiibi agambye nti ebijaguzo bino byakukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 26 ku Sande eno okwosa enkya. Kinajjukirwa nti Ssaabasumba w'essazzekulu ly'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere yatandikawo enkola ey'okusondereramu ensimbi obuwumbi 2 n'ekitundu ez'okuyoyoota Lutiko y'e Lubaga bagenda okutuuka ku Sande eno nga Lutiko yonna etemagana. W'owulira bino nga Lutiko y'e Lubaga etemagana okukamala era Father Mukiibi wano wasinzidde okutegeeza nti abagenyi ku ssaawa 2 ez'okunkya basubirwa okuba nga batuuse ate bo ab'ebitiibwa basubirwa okutuuka ku ssaawa 3 ez'okunkya. Wabula asabye abazadde obuteetantala kutwala abaana Lubaga ku lunaku olwo olw'Essande eno kubanga abaana baakukolerwayo enteekateeka ey'enjawulo nabo bajaguze olwa Lutiko y'e Lubaga okweza emyaka 10. So ye Sunday abaana bonna mu ssazzekulu ly'e Kampala bakuŋŋaanira wano e Lubaga era ne banywa ne balya ate ne basanyusibwa bonna. Kaakati ku lunaku olwa Sunday tetusuubira ate mwana yenna oba omuzadde yenna okujja n'abaana era tusaba enteekateeka eno oba entereza eno egobererwe. Abaana bajaguza Sunday ewedde tebagenda kujaguza Sunday eno. Mu mbeera eyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agumizza bonna abagenda okwetaba ku bijaguzo bino nti ebyokwerinda bigenda kubeera binywevu ku lunaku olwo. Waliwo enguudo gye bambulidde nti traffic egenda kuteekawo cut off points nga Kabusu roundabout ne Nabunya cross road awo mu Lubaga road. Baba kulagirira waliwo parkings gye bataddewo eriwo parkings ya VVIPs ejja kubeera ku main venue ne opposite Fidiro tuteekwa kubeera ne sticker. Sirikale baffe bajja kulagirira nti yita wano. Eno naye waliwo ya VVIPs